program amange kanisa ne Bishop David Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi ogenda kusimululwa mu mwoyo ne mubiri berako wano ku UBC woka. Iranda, Rakai, Sembabule, Lyantonde, Masaka, Mubende, Kingdom FM. Esani kidezi nayo. Eno yinteekateeka ya services zaffe mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 paka ku 45 ez'okumakya tuba n'okuyigirizibwa Bayibuli oba kiyite Bible classes ate okuva ku ssaawa 2 paka ku 4 ez'okumakya tubeera ne morning service eyo nga ya Luzungu na Luganda ate okuva ku 4 paka ssaawa 8 ez'olweggulo tuba ne main service eyo nga ya Luganda lwokka ate okuva ku ssaawa 11 paka ssaawa 1 ez'akawungeezi tuba ne deliverance service eyo nga yakusabirwa n'okusibwako emikono. Mukama akweweredde okusesenkana bw'onojja n'okuŋŋaanirako omunaffe mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi. City Lunch Fellowship Nakasero abantu bawona bafuna emirimu abatalina ssuubi bafuna essuubi abantu balokoka weeyune City Lunch Fellowship Nakasero okuva ku lunaku lwa wiiki okutuusa ku lw'omukaaga ababuulizi nga bakulembeddwamu Bishop David Kiganda n'abakazi n'abasajja ba Katonda bangi abokubuulira ekigambo ku ssaawa 6 gwennyini ogw'emisana paka ssaawa 8 akuwa omukisa ng'ojja mu City Lunch Fellowship Nakasero. Njagala okulangirako okuwonyezebwa kugwazi wano wali mulwadde teeka omukono gwo mu bbanga ogumu gukwata wabadde wakuluma wabadde pain endwadde yobadde esimbuka bw'oba walwala musaayi nga gwe gwalwala walala sirimu oba endwadde zibeera musaayi emikono gyombi gitiike ku mutwe gwo ku ssaawa eno nange nalangirira okusumululwako gwabadde mu kkomera ery'enjawulo nangirira okusumululwako abadde mu makomera ag'amabanja amabanja gakwata ne gakuteeka mu kkomera naawe butereeva emikono gyombi giteeke mu bbanga naawe emikono giteeke mu bbanga sirina mulimo emikono giteeke mu bbanga sirina bufumbo ate nga mbwetaaga emikono giteeke mu bbanga nafumbirwa ne sirina mwana mikono teeka mu bbanga nange nalangirira okuwonyezebwako ayi Katonda gw'ayinza be na Mukama nga bwe baatuukirira omusajja wa Katonda Elisha ne bamugamba nti ensi tubeera akabuga mwe tubeera mazima kalungi naye lwakuba amazzi gaawo tegaliko kyegagasa era n'ensi tekuza mmere omusajja wa Katonda n'abagamba kale temuleta akasumbi mulete n'omunnyo nagatwalira omponya ensi yammwe era mponya amazzi gano nange nangirira ng'omusajja wa Katonda mu linnya lya Yesu Nazisi gw'oyise mu biseera bino okulangirira okusumululwa eri abawambe okulangirira okuwonyezebwa eri abalwadde okulangirira eddembe eri abasibe okulangirira obulokozi eri abono okulangirira ekitangala eri abo batudde mu nzikiza nyimirira nga nangirira mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazareti eri abo ababadde abalwadde nangirira okuwonyezebwa kwammwe era ndagira endwadde yekubaddeko kuta n'okuvaako nangirira ebizimba bula ku ssaawa eno ndagira endwadde badde yakwata ku nabaana endwadde yakwata ku nseke njiragira
nangirira omuliro era nangirira okuwonyezebwa n'okusumulwa. Ndagira buli muzimu ogubadde mabega w'endwadde badde kutulugunya badde kubonyabonya ngulagira fire omuliro gukwoce. Ndagira endwadde zibadde mu musaayi okufuluma kansa athema pressure sikoserusi endwadde ez'omu lubuto ez'omu magulu ez'omu kifuba ez'omu mutwe ez'omu maaso ez'omu matu ez'omu mugongo. Ndagira ezakwata mu bifo ebyekyama. Ndagira ezakwata mu nsigo. Ndagira buli kika kya ndwadde yonna nkulagira mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu nti fire toyongera kutigomya musajja toyongera kutigomya mukazi toyongera kutigomya muwala oyo mwana oyo nkulagidde fire genda mu nsenyi nkalu mu linnya lya Yesu. Nangirira wabaddewo okuwonyezebwa n'okusumulirwa era Mukama si ekyo kyokka nenangirira eddembe ly'abawambe eddembe ly'abasibe. Nangirira gwe Katonda kwaba abanoonya obufumbo leka babufune abanoonya okutambula amawanga kabagatambule abanoonya bizinesi leka zifunibwe kapito bamufune w'omukisa abo balina bizinesi ezibadde zasiraana nga zakwata nga zakona nga zalemera mu kifo. Nangirira zitambule kuba aliwo okutambula kwa Katonda. Bizinesi yo naye etambule obufumbo bwakoma butambule obaddemu entabukatabuka zikome mu linnya lya Yesu. Nangirira emirembe mu bufumbo bwo. Nangirira emirembe ku mulimu gwo. Nangirira emirembe mu mbeera ebadde kutabulatabula. Nangirira emirembe. Nangirira okuterezebwa. Nangirira okuwonyezebwa. Nangirira essanyu. Nangirira omuyiika. Nangirira prosperity. Nangirira obugagga. Nangirira obulokozi. Nangirira ekitiibwa. Nangirira amazima. Nangirira Katonda akwe sizoni empya. Mukama akwe sizoni empya gubere mwaka gwo. Nangirira okwagusa kubera Yesu engalo ng'omwebaza kubera Yesu engalo ng'omwebaza. Weebaza ebigambo ebiva mu kamwa ko. Mukama yeebazibwe abooluganda. Amannya gange nze Musokeddeewo. Neebaza Mukama anzimbidde ennyumba e Buddo. Baategeka Money Makers Conference 2012 okuyita mu conference eyo mwenfunye amaanyi n'okukola na biki byonna okuyita mu ssala z'abasumba. Naye neebaza Mukama olw'obuweereza buno bye butukozeemu byonna okuyita mu ssaala biki okusobola okuzimba nange e Buddo. Jonna gy'owulira gye tulina olwaleero givudde ku kuba nti enjiri tekyabulirwa, enjiri yalagajjalirwa. Bassebo ne bannyabo mugolokoke tubuulire enjiri mu linnya erya Yesu. Basuubiza nga njagala kulaga emigaso gy'okubeera omwesimbu era omwesigwa eri Katonda n'ebibi ebisiŋŋaanibwa mu butaba. Baneno kyovulaba omuntu ali mu kifo ekineneko bw'akola ekintu kirina okutunuulirwa ennyo ennyo ennyo. Bw'okola ebirungi abantu bakola ebirungi, bw'okola ebibi abantu bakola ebibi. Ky'omukisa omulungi ffenna okumanya tetukumanya. Nze nkulabira wano. Sikulima nze nkulabira wano. Nze simanyirako nti olina abakazi babiri. Nkulabira wano kati nakusanzeeyo nabitegedde dde. Nze manyi buli azze wano muki mulokole. Era nze bwe ngamba banaye temulyanga bisiyaga.
nze mba sigamba gwe sikumanyi nti no bili obilya nze mba nsoma eri mu bayibuli gye nsoma ne mmanya nti ekimu ku byuma ebyazimba oluguudo enjiri kwetambulira ekyuma bakiyita tolyanga ki tolyanga bisiyaga gye nkisomye nze sigambye ggwe totawaana kunyigira kumpalampa totawaana nakusituka genda gwe oba ogira ng'omwenya mbodi katono ng'olinga atali ggwe ng'ate ye ggwe Yesu yagamba omukazi omusamaliya ku luzzi yali ambulira enjiri n'amugamba atya n'amugamba nti genda oliite balo kakaba nange kyokka naawe nze sirina bave n'amugamba nti era oyogedde bulungi kuba negye buvuddeko walina abasajja aba wakakyusa abasajja mu mwaka gumu wakakyusa abasajja 5 nakati olina gwolese mu kateni ozze kusena mazzi agenda anaabe era naye sibalo yaguze buguzi mukazi nanga ate nganda bwolinga nabbi ekitegero lyandireseeyo omusajja nkama yebaziwe omukazi yabuuza ndi okitegedde otya Yesu n'amugamba nti nze nkulabye olina gwoleseeka tuba tetwazze ewuwo naye gwobira okimanyi nti ozze wano musaawe nokuwulira njiri oddeyo okole akawungezi olina gwogenda okwenda naye kati ekyo waliwo akusinga okitegeera bannange twogere amazima gamba naye bwe yakulinanye nti kati nabitegeereddewo ebintu byombimanyi tewali wana akutegeera nga bwe weetegeera tewali akumanyi nga bwe weemanyi gwosinga okwemanya ebintu ebimu byetagako nabbi tuwetaga nabbi akulagule waki sometimes abantu amuono n'obudde obungi n'otambula ekibuga kyonna ng'onoonya bannabbi bakubulira ebikwatako kati ebikwatako gwe tobimanyi nkeberamuko yalinga nkeberamuko lwaki bakeberamuko gwe tosobola kwekebera bayibuli ga nti omuntu ow'omwoyo akola atya yekebera yekka wekebera bwoti noyimirira neweerayini nga wekka noga naye kino nkikoze nakino nkikoze nakino nakikola nakino nakikola mukama nsaasira nsonyiwa mbiveemu naye abantu amunoonya endorsement buli kaseera ne katonda ne bwaba yayogedde dda naawe naganda ekyo kyoliko kikyamu era osigala onoonya mbwa n'abantu nabo babeereko mbu nakyo kyebakyogerako katonda yatukola ngeri nti n'abantu nga tebannayogera gye tuli wangi eri munda wabayo kaindikeeta akakuba bwe kati nga kagamba kyoliko kituufu oba kyoliko kikyamu kyoliko kikyamu kabaayo lwakuba nti abantu abasinga omugikummwe mukazikiza okazikiza buli kaseera toddamu kwogera sirikama nvaako naye nga kabaayo eri nga kagamba wawabye dda wabuze dda ekyo mukama takyagala mukama takirimu naye nga bwokabogolera sirika nvaako eno bwogenda bwobuuza wamma musumba mbuulira kiri kitya kakati kubanga nyina abasajja 3 bonna kwegamba njagala kumanyako gwe naakola ntya gwe naafumbirwa 2 bakatuliki omu musiraamu kama yebazibwe negamba njagala mukama njawulirewo oba mukama akisanyukira oba takisanyukira sometimes agenda n'okubuuza ebyo nga yamaze nadde okwawulawo gwatwala kwabo yatandise dda n'emikolo gy'ekifumbo gyatandise dda naye ali mukubuuza mufumbirwe muleke kati mwe mba munjawulirawo bannange mufumbirwe oba muleke nawe lowooza omuntu ali mukubuuza ngaalinga nkirye oba sikirya naye ngeno abuuza alya nkirye oba sikirya banga nenjala naye badde nnumanya naye mukama ali awo nkirye oba sikirya bannange si bwe tukola obanga atuuse ku round about ekibuye n'osiganawo 400 eri muli Kamasaka edda ligenda Ntebe edda ligenda Makindye waliwo eri Katwe waliwo erigenda erya Queenizibwe simanyi owulira mu kifo ky'okuyimirira awo ku round about osooka obuuze nti ekkubo erigenda e Masaka lyeririwa tobuuzizza otandikiddewo kutambula oleeze buleezi okutterwa Entebe wobadde olina okubuuliza we ku round about wegaawukanira tolinze osimbudde nze njamba nambuulira ŋŋenda
n'okwata olwende bannange kajjansi bane luno lwe lugenda e Masaka oba si lwe lugenda okwo kuba kwewunzawunza bannange. Omuntu anaabuuza ng'ayagala ansa ayimirira ddala we babuuliza nga ne byasongako engalo byonna weebiri bannaye waliwo lino waliwo liri waliwo lino bannange mu nnyambe nondeko liriwa naye wasazeewo dda osimbudde oyingidde kajjansi ogenda kati bwe tunagambira eyo nti eryo si lye ligenda e Masaka okole ki? Omusajja gwogezaako tubuuza oba omufumbirwa oba omuleke yamaze dde okukola olubuto olina akabuto ke kati kwobuuliza bannaye Mukama mwe mumanyi okubuuza okumanya ebya Mukama mumbuulire kati kwanza oluusi mbeera confused kati tolaba nga toli confused nnyo basebo ne bannyabo ebiseera by'okuyimirira awabiri biweddeyo kiwakyali bw'oba oli mulokole salawo okola otya salawo olokokere ddala bw'oba toli mulokole wanika ate nze nkugobye kola otya toyina bw'ogenda kuteeka kugulu kumu eno mu setaani ng'ate okola kuli mu Katonda obuguma tobuguma onnyogoga tonnyogoga Mukama agamba nja kusesema nja kuwandula bw'oba oli wa Katonda beera waani naye tobeera wa Katonda ku Sande kwokka nga ku Mande byagala byokola ku Lwokubiri byagala byokola ku Lwokusatu byagala byokola buli kirumira mpiri bbiri bw'obeera mu kanisa oba mulokole bw'otaba mu kanisa toli mu kyaki oli mulokole ebweru eri tebakimanyinako era bwe tubagamba nange tubadde tunoonya omulokole akolera wano batuga nti aliwa yenna wano situlinawo mulokole ffe wano ffenna tuli ba Misiri tulina mpozi bubezi ono atera okubikola ku Bayibuli naye nga si mulokole kuba byakola tubikola naye buli kyetukola akikola nyoza mutero basangayo nga tugenze obabulira enjiri olinaga nti oyo bw'aba mulokole nange ndi mulokole oyo bw'aba mulokole nange ndi nga balina ensonga zaabwe oluusi baba n'ensonga zaabwe tembazikizanga baba n'ensonga zaabwe bwe giba mizigo baba n'ebwino bayingiza bayingiza balinga bali ku competition luli yaleeta omuwanvu kati yaleese omweru bali baleeta naye akola atya aleeta nebaga ndi oyo bwaba mulokole naffe tuli balokole alimba abba buli kyonna kibi kyebakola naye akikola naye mu kyaki akola atya mu kyaki ajja erinnya lya Mukama libaza oluganda Bayibuli ebuuza nti omuntu kiri mugasa kitya okulya ensi eno yonna naye n'afiirwa omwoyo gwe oba n'afiirwa obulamu bwe oba wasalawo okugoberera Mukama goberera ani bw'oba wasalawo okulokoka lokoka okulokoka kulimu akagambo k'okwefiiriza oba oyagala oba toyagala ne bonna boolaba abatudde wano bonna n'oyo noyimba gwolaba akulinaanye balokole banno bonna balina bye beefiiriza ne balokoka balina bye baaleka buli gwolaba ali wano omulokole agamba nti yalokoka alina kye yakola atya tekiri ku ggwe wekka leka gamba nti banjiikiriza leka gamba nti baneze simayina kumanya obulokole bagenda okubunnemya buli atudde wano alina kye yaleka kigambe neiba akulina emugendi oba oyagala oba toyagala bino birimu okwefiiriza okwefiiriza okwo kukwatakwata ku bintu biwerawerako bw'omala okulokoka oba tokyalina ddembe kola byoyagala buli kyoyagala okikolenga gwe bwokyagala ngenda kiddamu kasita ogamba nti newaddeyo ngenda kulokoka kitegeeza kino kitegeeza oyingidde mu mbeera oyingidde mu system etagenda kukkiriza kola buli kyoyagala gwe okikolenga bw'oyagala
eri eddembe liba likuggiddwako. Kati obulokole mbukayizaamu ate ekyo nsobola n'okiddamu. Olugamba nti ndokose oba oyingidde mu system egenda okujjako ebimu nga byonna tokyayinza bikola nga bw'obadde obyagala. Enkunamyo ze wagula zonna ziba zitandise okukusala. Sikulimba kubanga okateeka mu bwoti n'oyimira bwoti mu ndabirwamu naawe wennyini n'oseka n'oga ndi wabula nkunamye. Bia ne baba bagamba nga Luwaya agamba nti nkwadde bia wabwerere jangu omunyo wano okumala omwaka mulamba nga tosasula. Omuwulira ddala nga akusala n'oga ndi bia wange oyo ngenda mukola ntya. Ebimu bikaabya n'amaziga bw'oba obita nga bigenda mulimu ne ku maziga. Mulimu ku maziga. Okuloka kukositinga. Okuloka kulina pain gye kujja nakwo. Omulenzi boyfriend atakuvuma nga yadde ekivumo naye olwokuba takuwasanga ate olusinga alina ne mukazi weeka. Ddaba oyimirira mu maaso ge n'omugambira ddala ndi nkubulira akamada nalokose. Naga ndi kiki? Kati engoye zange ze naakagulira noga ndi akamada nsonyiwa. Nalokose. Nagamba nti wafunye omulenzi omulala n'omugaa tokirimbye nafunye omulenzi omulala bamuyita Yesu. Kama yebaziwe. Ne mugakaaba mwembi n'akaaba naawe n'okololya n'okaaba n'omugaa nsonyiwa nalokose. Awo oba tonnatuukawo tonnalokoka. Tonnakola ki? Tonnalokoka. Obulokole buba tebulina kye bwakukositinze nga toyina kye waafiiriddwa. Tonnalokoka. Naye ate oyina okulokoka kubanga ate oyina okugenda mu ggulu. Oyina okulokoka kubanga ate Mukama alina okukukozesa. Ate tagenda kukosa ng'okwataganye bw'otyo. Basebo ne banyabo toyina ngeri gy'ogenda kukolagana na Katonda ng'oyimiridde wabiri. Londako gy'onooyimirira. Londako gy'onookola otya? Londako gy'onooyimirira. Oyinza okugamba musumba bizibu. Gamba Mukama akuwa amaanyi bifuuke byangu. Weegayire Katonda akuwa amaanyi teweewaana bwewaanyi. Bw'oba okyalina ky'omeggana nakyo kale waakiri weegayirire Katonda akuwa amaanyi okiwangule. Tokiwaana buwaanyi, tokiwolereza, tonoonya byawandiikibwa bikiwolereza. Abamu muli balungi nnyo mu kunoonya ebyawandiikibwa. Bagambako nti Oluganda munnange omulokole taba na bakazi babiri. Kati ate Yakobo yalina bameka, ate Dawudi Sulemaani nga yalina bangi okusinga nze. Oyagala kufuuka Sulemaani? Tuli mu ndagaano mpya. Ngambako nti amiina. Tuli mu ndagaano mpya ya Yesu. Twalokoka. Tonoonya byandikwa biwolereza bibiibyo. Ate nze nywako katono olw'olubuto lwange lwabaaki. Olwo lwalwala ki olwo? Jangu tukusabire luwone. Genda mu ddwaliro. Ekyo Pawulo yakyogera tewali malwaliro. Genda mu ddwaliro bakujjanjaba owone. Naye opanze ecupa za bbiya mu firiigi. Nywako katono olw'olubuto lwange. Tugenda kukolayo obulakola obubwo. Ennaku zino nnyina abalokole bembuuza. Ogenda kuwandiikayo Bayibuli eyiyo? Kuba tuleeseresa ebintu bingi nnyo ebipya ne tubiteekateeka mu bulokole. Ne bibeera bya fashion. Tulese fashion zempya mu bulokole. Ebintu bye tutawuliranga, bye tutalabanga, ebitakolwanga mu Bayibuli tobiraba ne mu baatubulira enjiri okulokoka tewali baali babikoze. Ffe tubyemanyidde. Fekka n'obuuza nti waayi oyinayo ku byawandiikibwa ebisapootinga byokola. Bw'oba toyina byawandiikibwa bisapootinga byokola, toyina Bayibuli weesapootingira byokola, gwe tokiraba bulabi nti byetaaga okukyusa. Tuleme kuwoza buwoza. Obanga Katonda gwe tugenda okugoberera tukole tutya? Bayaali bw'aba ya Katonda genda ku Bayaali mulundi gumu. Sinagamba omuntu omunegani nkubuulire lekeraawo okunywa omwenge mu nkukutu. Gwa lumu onywa omwenge gw'ogumaleyo bw'oliba wagenda mu geena bakwokere by'otegeera.
tamira lumbu oliba wagenda mu muliro bakwokyenga ne kye bakwokera naawe wakikola ne kiggwayo. Lekera okukutanga oyenda obbirira ojja nogwa mu fridge omenyeko okugulu kwa bwereere. Olinga ali engege mu nkukutu n'ogirya mu nzikiza. Obugumba bujja kutuga. Omuntu okulya engege mu nkukutu obugumba tebwokutuge lya mu lwatu. Kinga ndi bwoba wakwenda gwa lumu oyende kigwe kati olinde muliro gwogende kati Yesu ndiredde kunjocha. Okusinga lwolokokera eno ku Sunday mu service mu lunch wanga wano boba mu church oli mulokole bobeera eri oli mulala. Mukama yebazibe. Abuuziza ne muli tuusaawa okutta aga naaga. Era baasirikira ddala nga nammwe bwe musirise. Bayibuli ga ne bamwenyereketa n'ekyokumuddamu ne kibabula. Kubanga nabo baali bajjukira ddala nti Bayaali babadde naye ate ne Katonda batera okubeera naye. Ekirala baalina ebyokwekwasa mu mutima nti Yezeberi yabaleetedde okusamira n'okusinza bakatonda ababiri. Lekera okwekwasa abantu abalala. Ebikwatagano n'okukkirizako teweekwasa balala. Bayibuli weeri, enjiri weeri, neno gy'owulira bagiyita njiri yennyini. Mukama waffe yeebazibwe. Amazima ogamanyi teweekwasa balala. Nze naali badde ntambula bulungi naye gundi, naali badde nalokoka naye gundi, nze nali ndokokedde dda naye brother yansendasenda n'antwala nannyendako. Lekera okwekwasa abantu. Gwe bakwendako ng'otunuddewa. Lwaki tuwamuga ndi mulokole nvaako? Kama yeebazibwe. Salawo gw'onoogoberera. Tuli mu biseera bya kusalawo. Bino ebiseera si bya kuyimira wabiri. Tojja kuteeka kugulu ku mweno okola kubeera eno. Bw'oba walokoka lokokera ddala. Emitawaana gyonna gy'owulira gye tulina olwaleero givudde ku kuba nti enjiri tekyabuulirwa, enjiri yalagajjalirwa. Bassebo ne bannyabo mugolokoke tubuulire enjiri mu linnya erya Yesu. Eno y'enteekateeka ya saaviisi zaffe mu Christianity Focus Center Emmengo Kisenyi buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 paka ku 45 ez'okumakya tuba n'okuyigirizibwa Bayibuli oba kiyite Bible classes, ate okuva ku ssaawa 2 paka ku 4 ez'okumakya tubeera ne morning service eyo nga ya Luzungu na Luganda, ate okuva ku 4 paka ssaawa 8 ez'olweggulo tuba ne main service eyo nga ya Luganda lwokka, ate okuva ku ssaawa 11 paka ssaawa 1 ez'akawungeezi tuba ne deliverance service eyo nga yakusabirwa n'okusibwako emikono. Mukama akweweredde okukusesenkana bw'onojja n'okuŋŋaanirako omunaffe mu Christianity Focus Center Emmengo Kisenyi. City Lunch Fellowship Nakasero. Abantu bawona bafuna emirimu, abatalina ssuubi bafuna essuubi, abantu balokoka. Weeyune City Lunch Fellowship Nakasero okuva ku lunaku lwa wiiki okutuusa ku lw'omukaaga. Ababuulizi nga bakulembeddwamu Bishop David Kiganda n'abakazi n'abasajja ba Katonda bangi ab'okubuulira ekigambo ku ssaawa 6 gwennyini ogw'emisana paka essaawa 8. Akuwa omukisa ng'ojja mu City Lunch Fellowship Nakasero. Weebale kulaba program amaanyi g'ekkanisa ne Bishop David Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi. Girindirire ku Saturday ne ku Lwokutaano wano ku UBC Woka.